media yafetu kusensonga. South Africa wagenda wali ogenze kolachi? Kunoonya ssente ng'abalala ate oyo ofunirayo ebizibu bingi kubanze bansibako emirundi egiwera eno nalwayo okukondooza myezi ng'esatu mu kkomera. Wali mukomera? Mukomera ng'olimu emyezi esatu? Kyenyinza okugamba awo mu bufunze nza okuba gye nalaga tewaali mukisa gwange. Mukama bwakuyamba n'ofuna omukisa n'ofuna w'osobola okujja 10 nga tosasulawo e Kampala kuba mukisa gw'amaanyi nnyo nnyo. Era nze siswala siyinza nagamba nti nejjusa okukola ki okubanga neetikka kuba nfunye omukisa okwogerako ne beetisi bannange be tukola nabo bangamba muba mutambula eyo katugeze nga mwena gye ssenta gamba eri edduuka oliraba n'oyo yali akola ki yali yeetikka. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ezisembayo zaali za before COVID. Before COVID? Nakomawo ebyali birina okukolebwa tebyakolebwa. Bitya? Anti COVID yansanga nakadda. Kyeza COVID yakusanga wano? Yansanga wano. Nenga zo wali ozifunye? Si nnyingi naye ng'osobola otandika obulamu. Zo wali oziggyeewo? Era nze nakomawo nazo okuvaayo. Like wali okomyewo ngoze kusetolinga banga just is already? Kusetolinga nali nakita ne mutima. Omala gawanika bw'otyo? Seka ekintu bw'olaba kiganye era okita. Sometimes sibayo okulemererwa n'owanika. Kiba kibi naye bw'olaba nga tewakyali pulaani olaba nga ekiganyi okita okusinga ate okwonoona. Anyway, Quest Before Media tugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kalajja. Wano wetusinzirira beera nga tukutuusaako programs ezizzamu abantu amaanyi. Mulimu omuntu nga gw'oli awo olowooza nga gwe asembeyo okulemererwa era nga manyi nti walemererwa naye owera ku stories nga zino osobola gamba nti kituufu n'oyo embeera yagiyitamu. Tuleme okwekubagiza, tuleme okwejjusa olw'obulamu okunyigira bannaffe baafuna nga twali nabo tolina banyigira. Olina kubeera nga ate olaba nga ate riziki yo ekusanga. Ffena tugoba birooto oyinza okuba nga ekirooto kyogoba kuzimba kalina abamu nga balota kirooto kyakubeera kuzaala abaana bangi. Buli omu alina ebirooto bye naye wonna wooli osobola okugobererawo ekirooto kyo naye okiwera emyaka 2
ngolanga ebyoto byogoba biganye so kukyusaamuko so okubanga oli eyo ng'ovuga taxi naye nga weesuubira nti mwaka gumu nja kuba nfunye poloti naye negiwera emyaka ebiri nga tolina yadde woosenvula manya abantu awo nno wooli wafu tuleme okwesiba era ndabala nnyo abantu abeesibira ku mirimu nafuna akalimu nagala nekundagu nti baleme kungoba beesibira ku mulimu ogwo naye nga omulimu ogwo tegugenda mugaggawaza ne ttiimu yange njigamba mulimu guno gwe tulimu guyinza obutatugaggawaza obanga ofunyeewo ekyo nagala nti nfunyeewo ekitambula waddembe okugenda okukola tomanya wooli osobola okugaggawalirawo oba wooli osobola okusiraanirawo so tulina musiraamu ono emboozi twabaddekawo nga twogerako naye olunaku lweggulo natunyumizamu ku mboozi mpolampola tugamba jangu oleo tuginyumize ku bantu nabo babuuke abantu bangi abali emitala w'amawanga eyo nga maze emyaka 10 muganda wange naye nga n'omuganda nti mpereza emitwalo 2 katagirina kale nga n'omuganda nti okoze eki e Uganda nga takirina nga atakubiraga nti mpaayo naye nga maze emyaka n'emyaka so emboozi ya musiraamu eno tugiwa obudde gwali ku mawanga funemu ekyokuyiga tomanya oyinza okwejuukiriza kugamba nti kankole musiraamu kye yakola emboozi eno si yakujajinga bangi mwagala nnyo okujajinga yalina talina kino ono si yakujajinga olwokuba gwe watuukayo tekitegeeza nti nange nina okutuukayo buli omu n'omugisa gwe nze muzukulu wa Kabajja ziwa and sons batuteekemu akasente bali ku Mukwano Arcade kalonda yenna wa bedding zamuyina balina amasuuka duvet covers mattress covers mattress protectors babina ate nga mbonyo n'okusuuza basuubuza buli kalonda yenna babeeta baziwa and sons ku Mukwano Arcade tumideko muganda wange sister wange Namali akwera awo ku kizimbe kya kisa kya Maria omumanyi tunda mataala malungi bayiza shangalias bina birinawo era jamukyayirako okukulu mutukoleyo ninayo ne manager wange okuba yangoba manager Kalimu naye yangoba nenja mukyayirako okukulu mubaleetereko babe muwagire sometimes obeera ne mikwano gyo naye nga nawe tebamanyi nti ndi baziza okubanga kukyukizibu okuba mumanyi naye tebamanyi nti ndi kyaliwe naye nga nyinza okubeera nandyako obuyinji eyo so nja kujjayo kuduuka tunyumiyemukko nyongera okujjukiza ennaku z'omwezi ku Easter Sunday tuli Mityana CSC round 3 ya Mountain Dew tugenda kubanga tukompitinga n'abana Kenya tukompitinga n'aba Tanzania abanyarwanda piki z'empaka wenna wagira omuzannyo gwa piki z'empaka n'emmotoka z'empaka mujja muwagira omuzannyo ogwo ku Easter Sunday tuli Mityana ku Smart Beach ku Lake Wamala etugenda okubeera nga ate tuvugira tubakoowola timbasumbuyi mwenna yaffe mubimanyi tugenda tubasumbuwe championship y'omwaka guno yaffe tewali awakana musiraamu oli otya endisebo obulamu buli butyo obulamu tebubadde bubi nnyo tuli tugezaagezaako kibuga kiri kitya ekyo kibuga tupambana kuba emirimu ennaku zino gyekuttemu kiki ekisiibo twakimaze twekwasanga luli ekisiibo naye era kyawedde teginnatambula bulungi naye ngaera tugezaako singako aliyo waka omulimu gwo gwokola muntu yakwiranga nti jangu wano oba gwogenda ng'onoonye nina wenstationinga wenva nentano bwoba neetaaze naddala abali okumpimpi oyagala kutwalira bintu byo namayiba paka nkadde paka mpya era staging wa kumukiyemba awo Zai Plaza side so olinawo woofiisi oba just obeeraawo abantu bakumanyi bumanya bamumanyi bumanya nafuna omukisa wabaawo omukozi munange gwe neekwatako alinawo edduuka waakolera mugamba tawuni eyo mirimu gyenkolakola oluusi gituuka nejja giri sizoni tuuka negiggwawo naye bwe wabaawo wensobola okubeera nsobola oli nga alina ebintu etalina bimutwalirako nze wendi nsobola obimutwalira
paka emmotoka weeri oba mu paaka wakola ki. Mulimu ki gweno gwa season? Kusiba peva. Oluusi no wayakola amasannyalaze wayalingi. Kutema bisenge. Naye si buli lunaku ndi gisobola okukola ki okubeerawo. Ate okutuula ewaka n'odda eyo. Ne Katonda yagamba emikisa egisinga olina kufuluma mu nju n'ogisisinkana either mu kkubo oba gy'okolera. So n'osala okujja mu kibuga okubeera nga weetikka. Abasinga abayitisi b'emigugu nga bwe mulimu gw'okola. Gumaze mu bbanga ki? Ndi mu kati ngenda mu mwaka. Nga weetikka. Lwakuba gwasooka ne guntawaanako nnyo engeri ya transport okujja n'okulya n'okuddayo nga bw'oba kati katugeze ng'ogwo gwegambye nga sikoze eyo gye nkoze nga ninamu akasente akasobola okukuba baali tebamumanyi ge mazima. Kati ng'omuntu bw'akulaba otuddawo ku dduuka ayinza n'olowooza oli kasitoma. Si ffe abalina ku mubiri gamba omusajja azze ggula bintu n'osiibawo olunaku n'olulala. Kati paka lwe baatandika mpola mpola okukola ki kummanyira waakiri buli lunaku nsobola okujja n'enzirayo ewaka kati mu kiseera kino naye nga ali mu ntandikwa kyali kikalubamu. Omulimu guno gukola nga wagunoonya oba nawe weesanga ng'ensi ekuyunziza n'okutuulaawo? Saagunoonya naye okusinziira gye nayitira mu mirimu gye nayitira n'emikwano gye nagenda nkola gye nkolera ewantuusa ate awo. Kubanga nasookera mu kusiba peva n'okuzikuba kati ate omukama wange omu gwe nali nkolera mu peva ate ng'akola masannyalaze. Kati lumu abaana bamugwako ng'ate yalaba ekisajja ekikozesa amaanyi tasobola kunkolerako. Saiti yalina okumpimpi saidi z'ebuziga. Tugenda naye nkoona ebisenge n'amaanyi n'asiima kuva olwo nga buli walaga akola ki. Kati ate ngenda okugira nti ng'alina edduuka waakola ki naye bw'aba takoze eyo kwe kumugamba nti munnange sobola okunteekako awo bwe naava nenkola ki nempikinga mpola mpola bwe ntyo bwe nagufuna omulimu ogwo. Omulimu guno abasinga obungi abavubuka kati ngammwe balina ku kiwago nga beeka bulungi abasinga obungi gubaswaza era kyakizibu okuva oli olunganga nze ndi mwetisi wa migugu. Gwe kiri kiti awo ku nsonga eyo towera mulingo oswalamu? Siswala kusinziira gye nvudde. Olaba okunoonya emirimu si kwangu. Kati Mukama bw'akuyamba n'ofuna omukisa n'ofuna w'osobola okujja 10 nga tosasulawo e Kampala guba mukisa gw'amaanyi nnyo nnyo. Era nze siswala siyinza nagamba nti nejjusa okukola ki okubanga neetikka kuba nfunye omukisa okwogerako ne beetisi bannange be tukola nabo. Bangamba muba mutambula eyo katugeze nga mwena gye senta gamba eri edduuka oliraba n'oyo yali akola ki yali yeetikka nga n'owulira muli ng'ate kikwongedde amaanyi n'oba inspire n'ogamba kitegeeza nange bwe naava wano nange kikola ki kisoboka. Ate era kizibu okuva gy'ovudde yonna katugeze n'otandika ebyamasannyalaze nga tobirinaako ki idea. Waakiri olina okubanga mu sisitimu obaddemu n'abantu abalimu obamanyi kuba tosobola kubanga byonna obirina mu dduuka. Kasitoma asobola okujja nga waliwo ate byolina okwetaagibwa. Kati omuntu waba akulabidde ebbanga neyo trust ebaawo n'agamba oyo tumukola ki tumumanyi. Waliwo abasekerezi tofunako muntu akusekerera wakugiregerera? Nze ne bw'oseka kuba bwe mbeera mu mbeera embi nga ndi ewange sirina kyakulya ani agenda okunnyamba? Tewali. Kati kitegeeza wenkomawo nga nnina ekyokulya n'akayumba kange nga nkeesasulira kati gwe ne bw'oseka nze mba nja kubeerawo kubeera basekerera buli muntu. So agaye nti okusinza mu byoyiseemu wagenda okwesanganga otwale tunyumyanga nti watulambulamuko ensi naye tewajjayo akalungi kyewunyisa nti omuntu ayannyako ku nnyonyi n'agendako mu nsi kwawekako mu bigala nagenze kuyiya twasoga kiba kizibu okubanga saa zino yeetikka migugu mbeera ki eyaliwo like
mbeera ki eyaliwo okutuuka nga so zitambuddemu ogenza okoze biganye okomyewo? Kyenyinza okugamba awo mu bufunze yinza okuba gye nalaga tewaali mukisa gwange naye nga natambulako nenva wano nentuukako e South Africa. South Africa eyo nembeera ebbanga teryali ddene nnyo kuba nze nyangwirwa mangu okukola emikwano ate oli bwambuusa nga nange nzize kima ssente oba oli awo nsobola okupiikinga amangu neŋŋamba oba ono abaddewo mu system aŋŋambye bwe kiti kangezeeko nkole ki. South Africa wagenda wali ogenze kola ki? Kunoonya ssente ng'abalala. Anti nsobola okuva lono nga ngenze Dubai ngenze okukola ba driver oba ngenze okukola ba security. Gwe South Africa wali ogenze okukola ki? Kyamazima nalinayo gwe mmanyi n'aŋŋamba panga okole ki ojje. Kye nakola Ani ogenze kukola ki? kunoonya ssente. Sasa mtukolera abantu naye ngenze kunoonya ssente. Anti yes okunoonya ssente wali ogenze okwetikka migugusebo? Nedda sebo ekyo nkitandise ebbanga lyo. Wali ogenze kukola ki South Africa? Ede bwe tukiveeko ekyo wagenda otya? Abasinga obungi tukufuza ku mbozi za South Africa abasinga obungi bayita ku ttaka nayita Kenya nagerere wagenda ku nyonyi wagenda wansi? Nayitira wansi. Wayitayo otya? Yita wano Mutukula paka either Dodoma tawuni eno eddaka oba giyitaani nga totuuse Dar es Salaam. Waliwo awo gy'osobola omenyerako then Mbeya oyingira Zambia bw'otyo mpaka. Mwaka yonna kummeka? Kuziwerako wakati w'ennya ne kana 6 oba 7 naye kisinziira barriers ze musanze naddala ku maborders oba oluusi osobola okuba nga waliwo embeera etali nnyangu ne musooka mu stoppingamukko. Temwafuna buzibu nga mugenda? Twafuna buzibu buli awo. Olaba tunyumiza simanya nga batuuka simanya nga mwina kusala mu game park simanya nga waliwo amazzi simanya nga temwayitireyo mu? Twayitawo naye twafuna omukisa Beit Bridge border ya South Africa ne Zimbabwe. Twafuna omukisa twayitawo twatuuka kyenyinza okukakasa nti twasobola okutuuka e Johannesburg. Otuusa ani yakwaniriza? Koso oli gwe nali ninayo yannyaniriza tubeerayo. Nali mmanyiyo abantu nga 2 ebiseera ebyo. Bo bwe wali omanyi bwe bakola ki? Bakola mulimu ki? Bali banoonya ssente. Musiraamu okunoonya ssente yes nawe wano wendi ndi kunoonya ssente era buli muntu yenna baali ba driver baali batunda dduuka Baali banoonya ssente baali bayirivi. bana bayibiri mu kibuga nti oyagala empale nagenda nagikuleetera naye nga baali banoonya ssente. so n'obeegattako? Nembeegattako. Nabeegattako mwe mwava kuba bo baali baluddeyokko bagamba wano tukikalubamu kyetaaga nga kapito kakola ki wainamukko. bwetagala kapito nga kapito ogula ki? Etagamu kakapito kunoonya katugeze wobeera mawulire omwo ne mulanga bizinensi yammwe nga mukuba mawulire? kulanga kuteekayo akalanga mu mawulire? ya obulanga oba obulanga obwangi bwa products ze muba mutunda mwali mutunda bizigo bingi. So kitegeeza kati awo tewalina capital? Saalina mu kugenda saalina kuba ne Uganda kyali
kikuttemu kati ate nga anoonyako green pass kyaki awalala olwo bali be wasangayo bo bali tebakikwatangamu abaali tebannakikuba bulungi kuba tugamba nti South Africa yo edda kati edda mbonga akasente nga gye kalingira na bakuba big money kituufu kuba basookayo bazifuna kuba big money. So gwe omalamu bbanga ki mu South Africa omu? bbanga lyali ttono ddala mwezi nga gumu ku ebiri. Mwezi gumu ku ebiri wali ofunye ekyokukola? Wali okola? Ya nali nkola naye nga nkolera muntu. So olwo ovaamu otya? Kwe kunsomera mu ddiiro ate nga be nali nkola nabo nga balina era connection zaabwe Zambia eyo ngamba tulumbe eri wali ate kiri kaleko ntambula paka Zambia netutandika Zambia nalwalwawokko era nga omulimu gwa South Africa gwe guli Zambia era of course abasinga waliyo emirimu emirala sijja gamba nti buli ali South Africa akola ogwo oba ali Zambia akola ogwo abantu waliyo abantu abalala balina emirimu gyabwe emirala naye majority. So Zambia wakolayo bbanga ki? Beeramu emyaka kuba nasooka nembeera emyaka ng'ebiri nenkomawokko ng'olwo okikuttemu ng'okubye nfunyeyo bukyolo nenzija nensooka neseetinga neŋŋamba kankole ki. Sire myaka ebiri wakomawo nga okomyewo okulaba ku bantu bo okomyewo banga bigaanyi? Kulabako ku bantu bange okomawo ng'okikuttemu nakuddamu kweseetinga buto okomawo okikuttemu tukkirize si ekiri awo kyeŋŋamba naye nga bw'onoga nti kati kenfunyeyo ku kana akatonotono kansooka ezireko ewaka ab'ewaka bandabeko ate jjukira obadde ozzeeyo mulundi gusooka toddangako waka then ndyoke nkole ki olwo otegedde n'ekyokola oba okitegeera kati nenzirayo bwe nakomawo ewaka nembeerawo ko ebbanga nemala nenkola ki noddayo nenzirayo nga weeseetinze wafunako wali ozze n'otwalako products ene Uganda kitegeeza wali okomye okukula na products omuntu okomawokko n'olaba ku beewammwe ne weeseetinga ng'omuntu noga kuba jjukira ogenda tomanyi kyakkola ki kyakkola noddayo kati n'otwalayo ku biyinza okukola ki okwetaagisa ebitonotono n'oddamu n'osituka buto. So omukuddayo wano omukuddayo omulundi ogwokubiri wagenda n'okola namulimu okufunyamu experience ngenda nfunyemu experience. Olwo omazeyo bbanga ki? Olwo omukuddayo omulundi ogwokubiri omalayo bbanga ki? Nga sinnakomawo wano wakomawo omaze emyaka ebiri n'okomawo mukuddayo omalayo bbanga ki? namalayo emyaka era gyalimu ebiri kwe kukomawo kati kwendi wano nga nzikiriza. Olwo ki ekyokukomyawo? Anti oyo ofunirayo ebizibu bingi kuba nze bansibako emirundi egiwera naye nga si nti ukubye muntu oba okoze eki luusi bakusanze ku kkubo katabo kaggwako dda. Naba balina obutabo passport eyawano ng'ennaku ze bakuwazaggwako kati olinga mu nnansi kati immigration bwekwata of course erina kukutwala buki munda ne bino babayodde ekitegeera okubayola like batya kubanga immigration nyingi Zambia buli kkubo ne just surroundings wobeera abantu kasaba bawulira olulimi lwe mwogera nga tebalutegeera ye kabatande mukolekolewo effujjo bakubirawo obukubizi poliisi ejja ne immigration ne babakwata ne babakola ki paka mukomera. etegeeza bakusa emirundi ng'emeka? Zambia bansiba emirundi ng'ena
Okwasooka wali okoze ki? Basooka era baatukwata naye Paul passport zaali zikyasoma bulungi, ennaku zikyaliko era tetwalwayo, twasulayo busuzi enkeera kasita twagenda ku immigration passport zaffe nga buli kimu mwekiri ne batuta bagana naye muddayo waka mwekuume temutawaanya baneiba tubeerawo ne tubeerawo. Kati wamala oyita olwo yeri gundi eyasooka giri gyega emyaka 2 n'enkomawokko wamala oyita omwaka ndowooza nga gumu. Kati baneiba waliwo abakomplaininga nga ndi ewange twali tubeerawo 2 mu apartment yo oba mu nyumba sijaga nti apartment zino ezaffe ezakalina just mu nyumba woosula oba wali ku mulimu? Nali waka ne bajja. Kati munange ye yali bweru ye yabalaba kuba oba obamanyi kuba tusobola ogendayo ku immigration okola ki okukonesaamu obutabo okulinyowinga ye nadduka nze ne bankwata eno nalwayo okukondooza myezi nga 3 mu kkomera. Wali mu kkomera? Mu kkomera nga olimu emyezi 3? Eyo liri eyo bayitayo kipata. Ngolo lwonna nga bakulanga mugwira ate akatabo kaali kaggwako. Kati ngo bino kugenda mu kooti mu kwegamba ng'ebintu biwanvu naye kyanyamba netwogerezeganya nabo saasobola genda mu kooti naye bansiba myezi 3 ne bandipootinga. Naye deportation ye literinga mu zino ensi endala oba katugeze ez'abazungu bo bakutwala mu kkubo katugeze lye wayitiramu okujja kati okuyingira e Zambia nikasaba kutwala ku boda yaabwe ne bakonesaamu akatabo abakufulumya nti bakusuula Tanzania. Ku boda ye Tanzania. So ekitegeeza gundi eyo Zambia? Zambia, yes. Zambia eri kumpi ne Tanzania? Era eboda linga ne Tanzania. Ko wafuluma? Banfulumya ne banteekaawo kati ate nenjiya buto nenkola ki nenzirayo. Ko tewadde ne Uganda? Sadda noddayo nenzirayo. Kati mu kuddayo okwo kwe kubeerayo okwo kwe nakola ki kwe nakomawo nti ate ndyoke kugambye wali neesetting. Bakodedde bakataba obufulumi olwo mu kuddayo ozzeeyo wayitawa? Ku boda wennyini ate era nga be bagenda okukakoonamu abo kuba Africa y'emu. Ebintu ebisinga ebikolebwa e Uganda ne mu nsi endala naddala mu zino zi sub-Saharan countries bye bimu kasita wabaawo ssente teri walinamu ku ssente banno bakwatirako oba bakimanyi ojja zikola ozikole ki kuba bamanyi mwenna muli mu mbeera yeetya leero lulwo enkyalwali lwamulala. So kati kyesitategedde nti naawe ku boda bagenda n'obaduyisaayo n'oyitawo? Kuba waliwo ababeerawo balinga babulooka omuwa akasente n'agenda n'akakoonisamu n'akakuwa kati gwe n'ofuna baasi ku makya n'olinnya bulinnya nga togenze namuki mu kuyingira mu immigration naye ng'oli bulooka yakikozeeko dda. So mu kuddayo n'osetinga era nenzirayo nenkolaakolaawo kasita nafunamu obusente obusobola okunkomyawo kewaka nkola ki. Awo mala bbanga ki? Awo nga bamaze okunkwata gyali myezi nga 10 kuba gyegyo myaka ng'ebiri kuba bankwata wali nga twakatuuka okuva eri olwo kati nemala omwaka nga mulamba nga 9 then ne balyoka baddamu ne bakola ki bankwata ogwo tendyoka enkomewo. Amakomera gaayo mbeera kyebeerayo? Komera lyayo wamalawo emyezi 3? Era akubaga Uganda sigamanyi takusaba ku Uganda sisaba nagamanya tebansibanga naye era mbeera si ennungi ekiri awo b'abantu bali kisooka eri kasango katini nnyo munda kulwanamu oba mwayombyeyombyeemu kaikyati oli akutwala ku poliisi ate ku poliisi togenda lwawo nga abakooti simanyi babayita baani abo bakyekinga mu mapoliisi buli ssaawa kasita omalamu essaawa olunaku nga lumu olunaku oluddako bakutwala mu kooti kasamba nga temubimaze nga olunaku nga terunnayita oba nnaku 2 kati abantu baba bangi mu kkomera ebiseera ebisinga kkomera liba lijjudde. Mukubalira wakusuubira mumala mukuba na Uganda? Wasanga mukuba na Uganda?
nasangamu omulenzi omu nemunyumya era yanyamba nnyo mu kkomera omwo kuba kasita natuukayo alabira ddala nga kensanzemu Munnayuganda kati ate tulinga abali omutegeero otya nti Munnayuganda yamanya kuba bwe baleeta bamanya baleeseyo bapyayi Bannayuganda ne bagamba tuleese Abamalawi tuleese Abazimbabwe kati kasita yawulira Munnayuganda ate jjukira twali mu kitundu kye kimu nga nali mulabyeko ko before naye yali mukozi ng'akola kati ne tufuuka ba mukwano nakati wali wano e Uganda naye yakomawo naye yasetolinga like bangi emboozi nnyingi nnyo ez'ekkomera naye olwana ze Uganda ezo emboozi zeeyo zo ziri zitya like teriyo basibe kukuba teriyo basibe kutulugunya naddala ffe bapyayi tebatutulugunyanga pyayi kyeki prohibited immigrant kwegamba baba bakuleese ng'olinga eyayingira mu bukyamu oba oliwo mu bukyamu mu ggwanga kati baba bamanyi gwe essaawa yonna ogenda akasanga okwo tekaliimu ne bw'oba kibalaba gwe just essaawa yonna okola ki tebampisaako bubi ebbanga lyomala eyo mu Bazambia biki bye walabayo biki bye wayigayo olulimi waluyiga ennimi nayigayoko nga 2 n'endala nsobola okuziwulira naye okuzoogera zaali nzibuzibumu wayigayo olulimi ki waliwo Olunyanja lwebuukira naddala mu Lusaka n'ebitundu ebirala lwolumanyi lwonna luyiga bulungi olwogera nda kuba kati lugenda ebbanga engeri gye ligenda nga sirina gwe ndoogera naye lugenda lukendeera n'Olubemba Kibemba kiryogerwa mu Copper Belt eyo Ndola Kitwe kale mu eyo region eyo eri abo eri tribe eyo naye nalwo nga mu Zambia lwonna balwogera abasinga oziyiga otya bantu bobeera nze mbadde mmanyi nti mwayo n'obadduka limwe nga mutuulawo kukola nga tojja kumanya funa nnyo budde wafuna ne bakusomesa oba kwegamba abantu bo associatinga nabo bannansi kuba bali friendly ng'abantu nga bw'otulaba wano Bannayuganda si be bantu abajja okwewulirirako ate baba baagala nnyo okwogera naffe abagwira kwegamba nabo balabe biki ebiri eno balowooza eno oba twaddukayo obuddozi kuba tugenda tuli baana bato kale si bato nti bato naye nga balaba emyaka gye waabwe tekisobola kuva mu nsi ate giragawa pozi ng'agenda soma ate si kyekiri awo nnyo nti naye bo batulaba balaba ono ne balaba oli oluusi bakyali bwe bazza okukukyalirako kwegamba nga beewuunya kale ate nga nabo bandyagadde babe mikwano gyaffe so olwo bigaanyi wagambye kanzireyo mukomawo olweremereddwa nga otuuse ku kisenge oba jasi watya butya mukomawo kuno kwa faino natuuka ne ŋŋamba kasita nfuna ssente ezintwala ewaka oba oliawo ne capital miliyoni nga 2-3 nkola ki nkita kati natuuka nenzifuna ne ŋŋamba kankole ki kaŋŋende ewaka bemaki nkooye edduka buli ssaawa musula ku bunkenke kuba abaneiba bakimanyi muli baki bagwira basobola okugenda ne bakola ki balaba muli mu life nnungi kwegamba bo balabanga mu abali mu life ki nga boolaba wano abagwira oyinza olowooza bali mu life nnungi naye nga nabo kye baliko kitegeera ati bwe natuuka nenkola ki neŋŋamba kankomewo yali ndowooza nga November awo ngaggwako tuyingira December 2019 nenkomawo nentuuka wano notugenda mu covid ate mba naakabaawo ebbanga ttono naakapangisa n'ennyumba wensula saagisulamu by the way na mwezi covid naakola ki n'atandika kuba nasooka kubeerako mu bannyinaze ne muganda wange paka neŋŋamba kati kantandike nange obulamu covid n'atandika ate neŋŋenda mu kyalo jjukira naakadda sirinaawo mulimu gwe nga nti kati guno gwe ntandise okitegeera neŋŋenda mu kyalo
covid tumanyi oba wa nnaku wa wiiki oba wa mwezi kumbe buli lunaku yajjanga ayongerayo paka kati ate obulamu ne bukola ki ne bwonoonekera ddala. Ngenda okuva mu covid okukomawo e Kampala nga n'ennyumba emyezi gyakola ki nga ne ssente zikoze eki ziweddewo kati olwo mbanga ate ayingidde obutoki ekibuga. So mu kibuga kino obaddewo Uganda enyiga tonafuna kirowoozo kigamba kanzireyo? Ekyo kyo mikwano gyange abaakakiŋŋamba nze sikirina naye abaali baakakiŋŋamba be bangi gira pangako ogende e Dubai seeka komawo eno kwegamba naye omutima ogwange nakomawo nga nkoze eki nga mmaliridde aŋŋamba ekijja kikole ki kasita ndi waka oba okitegeera nensalawo mu mbeera yonna ey'okunyiga kuba tebibadde byangu sijja gamba nti kabadde kakeeka bibadde bizibu ate emikwano emikadde nga nagyo nagyesalako nga ngamba kantandika obulamu obuki obujja ng'eyakajja e Kampala kanoonye emikwano mipya kati obuzibu bwo nga beera nga tewoomya nakabululu. So obulamu bukwasaganya olunaku bwobanga oze mu kibuga okukola osobola kukolawo nga mmeka? Wakiri ebiseera bino omutwalo ku 2 olunaku wakiri obeera shuwa nti osobola ozikola ki ozifuna. So Omunnayuganda aliyo omuvubuka aliyo ngaali mutala mwawanga nga bigaanyi naye ngalaba bigaanyi magezi kigombwa kyakola kimu akomewo e Uganda opportunity zisobola obaawo era weeziri kasita obeera nga naawe oli social okolaganika ki naawe abantu mwebali onoonya omulimu mpola mpola kuba kali naye sijjaga nti waliwo eyagukola ki eyaguna naye engeri gye nnali mmanyi kyempitamu ng'ate sidda mabega eŋŋamba kati omulimu nino oba nkola mulimu ki oba mulimu ki kati olabanga okusiba peeva oba ozikuba wali olabyeko ku baana abo abakuba peeva oba bulooka ezo ez'omusenyu si mulimu mwangu n'akatono naye obeerawo n'okola kuba kati peeva omuntu akuba peeva eri munusu nga 8 ku 10 okweyongerayo naye bw'okubayo obuntu bw'okatugeze nga 5 ku peeva ekyo giba mitwalo ng'egi nga 5 bw'ojjako omwana atabula oba omuwaddeko omutwalo n'osigazaawo kyokola ki obulamu ne bukola ki nga bw'olinda ekiddako. Kati gye nava nenzira mu masannyalaze naye nakuba n'emirimu nakyo gya sizoni si buli lunaku nti osobola okubaako bw'okola. Kati ate wali ku dduuka buli lunaku baliggula kitegeera kati kisinziira leero wafulumye na mukisa ki kati bwe bulamu bwe butyo okomawo e Uganda n'olemwa kuba baana gye bali bangi naye nga balina fiya muli mutima agamba nzire e Uganda genda tandikirawo ye banandaba batya ate banandaba batya oyo yasinza otuleetera obuzibu kubanga eri gy'ogenze teri yakutuma ssente naye abantu bakutadde ku pressure nti munnange kakati ate to make matters worse nga bakyaliwo bewaleka eno ogenda owulira gwe waleka nga gw'omuyamba gw'omubeereramu ng'eno yeevuga oba alina akayumba ke kwegamba yawasa n'okuwasa ali settled kitegeera kati ebyo bye bisinga okweraliikiriza abantu okukomawo wa e Uganda kati ate nze bye nagamba nti ate ekintu kiyinza kukola ki kunnemesa oba obulamu bwe mpitamu nze mbukola ki nze mba ngumanyi kitegeera. So kwasibi family tugusa ensonga ndowooza ensonga ezo ziwulidde naye ku mikwano gyo wali najje South Africa okyagiwuliza? Abamu mbawuliza naddala bakyaliyo abasinga bagenda bakomawo bakikuba baba byagaana bamu bakikuba bamu kyagaana
ekityo abamu ne bagendako e Dubai abalala ne beeyongerayo omu wali Canada eyo nga mwogerezeganya twogerezeganya mpola ate Zambia nabo twogerezeganya lwakuba abaana bangi gye bali eyo naye era balina fee ey'okudda ate naye Uganda osukala n'ogamba bane ngenda kudda e Uganda nkole ki seera ebisinga teri abayava wano nga talina we yali akolera oba okitegeera kubeera abasinga bwe bakomawo otuukira waliwo wali okola ki oba bebakumanyi anti waliwo okubanga okutuukirawo nga bamovinga dda ono bali ku birala nnyo kyogamba Kamada ajja kuva nagende e Saudi Arabia mu kiyumba akomewo myaka 2 nga biganye anaasangawo omulimu guno aba ayinza obutagusangawo naye era oyiyanga omusajja n'olaba kyotandikirako wakiri ekiki ekitono pazze ekyo ojja mu kibuga kubeera bakyaliba toyinza bulwayo bakyaliba 2 3 baliwa Kampala ojja mugamba kanzi gye ntuulekawo ku dduuka mpolampo ng'otandika oyiriba kitegeewe byebyo QSB4 Media tuguse ensonga ndowooza emboozi eno giwulidde gwe wenna wennanga oliyo kintu kye weesibyemu kikuwa emirembe olaba ng'onogenda kubotola bangi muli ebweru eyo naye nga embeera yagaana dda naye nga mutya kugaana okuswala naye bonna dda bagenda kunsekerera bagenda kuswala ate abadde eno nkole emirimu gino sanga ng'abamu batandise n'okuyingira emize emibi ddala nga bali mu Dubai eyo mwana yagenda kukola mulimu mulala ayingidde emize emibi ate ojja okufera nti sindika sente kuteeka ate okufidde passport ana ne batandika okukaaba bakoze kampuni ezitaliiyo sanga omwana naye kenyini talina visa naye atakwera abantu visa so bambi mukkiriza manye nti kati kiganyi nde ku butakoyiye Uganda mwe tuli tuyiya tutetenkanya si nnyangu ate munnanga obeeramu gikwasaganya kuba n'omukulu nagikwasaganya gatuwumbawumba sooka webazi ku bantu abakuwa emirimu mu Kampala omwo banange oba mbogera amannya oba mbaleke yasooka okwebaza waliwo kyali wange nnyo etwakolanga naye mu Teeva Mita Ronald abeera Kayunga eyo Sozi abeera Mayaawo mwana mwebale nemba ne mukama wange mu masannyalaze nda Robert Peter mwebale nnyo abali mu Zai Plaza awo mwebale nnyo naddala ku first floor eyo mwebale nnyo sijja kwebaza kinoomu nebaza n'omukyala Alice Kalenzi Charles Simbwa bonna ne benjiriba nabo at least kati essaawa zino nina essuubi ti one day one time wakiri nja kubanga omu kwabo bwe bakola ki be bandaga kuba nabo baali beetisi kati balina amaduuka kati bali weerofu anyway byebyo QSB4 Media tuguse ensonga ziwa anisanze otutekamu akasente bali okumukwana akedi kalonda yenna wa meetings bamulina batuukirire bayagala okusuula nawagula akamu batuukirire toyazanyo omusiramu emboozi nakatusente tulina gyogifunyemu buli omu wali nizikiso okusangawo wooli tekikwetagisa okugenda mu nsi endala naye nga nagwe alina essuubi ly'okugenda tetukugaana genda agenda bw'aba alina kyakola asooka anyweza ennyo guno omulimu gw'alina kubanga bw'ogambye wali oyinza ogenda okutuuka okwagala okudda nga tegukyakola nga bano bamuvinga dda on ate ng'obudde obumaze sente ozoonoonye kugamba yembeera bwetyo so byebyo nyongera okujjukiza Nalongo Ssente Butto gwe wenna oli mu America oli mu UK oli mu Canada izina likuzimbyako akayumba papula ziganyi ezigube ziganyi emirimu gikalubye obufumbo buganyi mukubirako simu eri ku screen yoko Nalongo Ssente Butto ajja kubeera nga ate kolako mu ngeri ey'enjawulo si musawo Muganda naye nga yena amaanyi ag'enjawulo agasobola okuvvuunusa ebizibu ebyo ese Nalongo Ssente Butto
nenyoyo kutumira na chaliba nga bakwera mu kibuga mwebale wale mu Dubai omwo babale kubeera nga ate mukola mupatikana si byangu naye tulina kulemerako na kukola kama jatuyambire eyo ze muzikuru wakabajja ku SB Family yatuguse ensonga mbere bulungi mwiraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.